Omulangira waliwo ebika mu Buganda muno naye nga byo birina enkizo. Waliwo ekika ky'engo n'ab'enkima bano b'okuva edda nga tebaafukamiriranga kabaka. Oba waliyo kirowoozezaako ekyo kipya erinze. Ab'engo n'ab'enkima. Ab'engo bano bo baayiganyizibwa nnyo ku mirembe egyaddirira Kintu. Lwaki? Lwansonga nti bo baalowooza nti olw'okuba kabaka Kintu yali wangu, baalowooza nti bakabaka bonna abaddako balina kubeera bangu. Jjukira nti Kintu ono yali tayitibwa Kintu, yali ayitibwa Kalyango. Kati okufuna erinnya lya Kintu gyali misambu egyamulabikira ne gimukwasa ekintu. Kati bwe baamubuuzanga gyakuwadde kinga gyampadde ekintu. Erinnya ero ne likyuka ne liva mu lya Kalyango n'afuuka Kintu. Kati bo ne balowooza nti bakabaka bonna abaddako balina kubanga bava mu bango, balina kubanga bava mu bbo. Kati ekyo nno kyabaleetera obuzibu emirembe egyaddako ddala ku mulembe gwa Chwa Nabakka. Baabayiganya nnyo nga baagala okubatta. Jjukira nti Chwa Nabakka ono akisa omukono nga tewali mulangira alya Bwakabaka. Waliwo Katikkiro eyayitibwa Walusimbi mu kiseera ekyo, yali Walusimbi atali ono. N'akuuma Ddamula okumala emyaka 15 nga Chwa Nabakka amaze okukisa omukono. Omulangira yalina okulya Obwakabaka yali Kimera eyali e Bunyolo. Kati ab'engo bano ne baagala okuwamba Katikkiro ono bo bateekeko kabaka. Olwakiri kyebalina nti nno bo bakimanyi nti be balina okubeera abaki kabaka alina kuva mu bbo. Kati awo embeera neyongera okubatabukira paka era Omulangira Kimera lwe baasobola okumuzza oluvannyuma lw'emyaka 15 n'ali Obuganda. Naye ng'ab'engo bo baasigalawo nga babayigganya olw'ensonga nti baali bafuuse ekizibu eri kabaka yenna abaakola ki abazzeeko nga tavudde mu bbo. Bo beetwala nti be bannannyini ntebe yawano ey'ennono okuva ku kiri ekya Kintu era bakkiriza nti amaanyi gonna ag'Obwakabaka gango. Ojja genda okwezuula nti ekiwu kya kabaka kwatuula ekyo ekiwundibwa mu Malibaana, kiwundibwa mu ly'empisa ery'empologoma eryengo wamu n'eryennyana, era eryengo lye lisemba ku ngulu. Kati ekyo kino kibongera okugamba nti ffe ab'engo. Kakati ekyo kyekibaleetera okubanga okuva edda nga tebafukaamiriraani kabaka olw'okuba nti bo baali bakkiriza nti bo be bannannyini nsonga eno. Era ne bawunda ennyumba ya kabaka. Amaliba g'engo gaba masaale nnyo mu nsonga eno ey'okuwunda. So nja kuba nga nkwongera paka ku nkima n'enkima nayo otegere lwaki tebakola abange tulukupyo pwepwepe mukulu. Njagala kubategeeza nti nze Kidomole ntuuse n'obunyoba. Ennyumya buki? Onyumya bunyoba. Njagala kunyampiza ku bantu bonna ganjovu juice kankunyampiseko mu kanyomero kano. Akaagalwa Nantagwa Buwomi. Omuzaana w'obunyoba Rebecca Jingo gwasesebuse kunyampisizzaako mu ngeri ya njawulo. N'abalala mwenna akatongole omutongole agenda okubeera ow'ebbaale kwagaliza bulungi nnyo. Ne Pastor Samuel Sengendo. Naawe ndi ku mutima kankunyampise. Weewaawo. Abange nyumya obunyoba. Sumulula. Olunaku olwajjo twakomye ng'abaana 45 baweereddwayo okukuzibwa wamu n'abalongo 2 nga baweereddwayo okukuzibwa kyokka nga bateereddwayo mu bifo bya njawulo gye baba bakulirwa. Wenkitegeerera wano olunaku olwajjo nga nnyumya obunyoba nga mbabali Maliseeri babikulya yantegeeza nti abange ne mu Buganda bakola ki? Baba waayo ne bakulira ebweru. Zigamanga nnyo Perewunda Embogota Ndiveta ne mukyala we Iriitira Gupete Nyerenye bakola omulimu munene nnyo okukuza abaana bano ekinana mu taata erinnya liri erisoose yani Zigamanga nnyo Perewunda Embogota Ndipeta ne mukyala we Iriitira Gupeta Nyerenye bakola omulimu munene nnyo okukuza abaana bano. Mujjukiza nti abaana 95 bangi kyokka nga buli ekyabatukangako nga balina okulipootinga mbivigo moment. N'olwekyo abantu bano baasulanga mu kkubo afuluuse ekyo kiro addayo nannyonnyola ekiro n'afuluuse akolodde agerageza buli kimu. Tewali masimu, tewaliwo mirembe, amasimu tegali yandi kubyengayo bukubi munange kyokka ate ne mulero w'obunyoba naye teyakola buzibu. Ono Nagayindogoma mulero w'obunyoba yali jagaaga mperewe igaaga mayindogoma mukitegedde naye yakola bulungi nnyo era ne bakuza abaana nga baana basalungi nga bali bulungi era bakulira ddala bulungi. Kyokka omulongo omu Nkutu Pindi Nyinyinyi eyali ow'obuwala yali omuwala kuba baali babiri omulenzi n'omuwala kati yali omuwala. Nkutu Pindi Nyinyinyi jjukira ono yakulira wa mulerwa ye yakula ng'ali
empisa embi teyakula na banne bali yakula na mulongo munne ewamulewa naye nga ye wanjawulo empisa mbi alina empisa embi nyingi era abantu abaliwo bagamba nti omwana ono yali yafuna empisa embi ng'azijja ku sengawe Sekeke Munyapwa Sekewunde eyafiira mu Mugadungu Kayima nga basala okuva Ghana sengawe yali yafa bajja kuba yajja ne taata naye ye n'afa bali bamuyitaani erinnya lye yali Jekeke Munyapwa Sekewunde noza Munyapwa oliwulira linnya lya famire jukira saba niye bagotuliko buluko Munyapwa Sogere ow'oluberiberi awo ogoberedde era ompadde amaanyi ngakuwa omukyalo ono yafiira mu Mugadungu Kayima nga bava Ghana nga n'ekimutta yali ayagala kusika saba niyo bakundika kiki yabatuulako empisa embi ndowooza oziraba wamma ne zijja ne zibulukira mwana ono omwana n'abeera nga mpisa mbi era omwana ono yalwana n'omuwala wa Mbivigo Momontayi nga wa myaka 14 tetubanga abaana betuzaala empisa embi ze bafuna bazijja ku bannyinaffe oba oli awo ku myaka 14 yalwana ne muwala wa Mbivigo Momontayi n'amutta nga kiki ekibalwanyi musajja ku myaka 14 alwanira musajja mpisa zaali nvundu baali balwanira omusajja dogodo mugodogodo Degeyintuli eyali omukumi ku Moggo Mwapuupa ntuli yali mukumi ku Moggo Mwapuupa era awo bwe bamusanga ng'alwanyizza abaana bano obu niyo bane bubuuka enswa naga musajja myaka 38 emyaka 14 omwana alwanira musajja myaka 18 38 abaana ne bakulwanira batya otyo munange dogodo omugodogodo Degeyintuli awo afunyo